He's not at the same level with the president. No. He's at the same level with the Bebe Cools, the chameleons. He's a musician. He will never stop being a musician. That's why now all the people in the opposition are suffering. They are suffering because they refuse to accept the truth that they are dealing with an artist. They are not dealing with a politician. They are not dealing with a presidential material. No, they were dealing with an artist who is directly competing with his fellow artists. That's why some of the fans, his musical fans, come up and say, you know, Bebe Cool Chagulanyi yakuyamule. Aha. Anyway, Mr. Bebe Cool Gomulaba, I think realistically yomu ku basajja abayimbi mu ggwanga Uganda bakyasinza omutima omulungi bwe tutuuka mu social services kuyamba abantu wayambyeko abaana bangi mu foundation Amber Heart Foundation mubijjukira kuzimbirako waliwo oyo omuwala gwe bayambako kuzimbira ennyumba. Is a very kind-hearted man. Bebe Cool oyo gwe mulaba is one of the richest musician bakuyita bakutuma abayimbi abaavu oba abanaku mu ggwanga Uganda tosobola kujjayo Bebe Cool. Bebe Cool is one of the biggest artists mu Uganda. Bakutuma abayimbi abatakoze mu Uganda tosobola kujjayo Bebe Cool. Is among the founding fathers of the current music industry jetulabako. But Bebe Cool, I'm going to talk about regardless of the goodness he has, because he tosobola kujjawo kirungi yadde nti omuntu abaako n'ebimutambulirako ebirala, but the goodness still exists. He's a very good kind man. He's a family man. Mbadde nkyalira kyerabire omusajja yagala ennyo family. But Bebe Cool, as a person who wants to intervene into politics, I think endowooza ekyali mabega nnyo mu biseera bye bakontaniramu n'omukulu Bobiwine. Saagala nnyo Bebe Cool kukozesa statement eno gye bazze bagamba ebbanga erisinga obunene, that you're sounding good when you're quiet. You get what I'm saying? You're sounding good when you're quiet. Because whenever you come out to say something, it always becomes like a public talk. Not because nti byoyogere tebiri mu makulu ba tebiri mu nsa, no, but waliwo eva woserera olulimi. Bw'ovaayo n'ogamba nti Bobiwine is not on the same level with the President Museveni, is in the same level with you, chameleon, whatsoever, nti abantu bagenda babalekanira yabaleka. There is something you fail to admit, and you admit it whether you want it or not. Bobiwine ogamba tali ku same level with the president, nga he has been competing with this same guy okumala ebisanja bibiri, and if not in courts, nga si kumubba in courts, he would have been the 10th president of the Republic of Uganda. Ekyo tukisse ku bbali kitegeeza egoolo emu abaagikukubye batomutuuka kubanga tovuganyangako yadde ne kubwa LC1. Ekyo ng'okitiikinga tugende. Bobiwine, he has been among the party president with the party NUP in the history of the opposition that has brought the highest number of MPs in the parliament 2021 nekino kubanga botunuulira ebibiina byonna bibaddewo zi FDC zaani babadde nga bireeta ababaka abangi ennyo 4-3 bwe bityo. But for the first time omusajja yayisaawo ekisanja ekyasooka ababaka 57. Kino ekisanja ekyokubiri yayisizaawo ababaka 50 ate ng'abamu baabakuttemu. Kitegeeza box eyokubiri agitiikiriza. Bebe Cool toyina gwe waleeseeyo yadde omu. Bwe tugenda ku level eyokusatu, Bobiwine has been not even in local news eyaffe nga Uganda oba kale tugambe na Africa, but he has been on an international news. Bobiwine's name and the situation has been discussed in the European Parliament just of recent. Bebe Cool's name, where have you ever been discussed? Eyo box nayo ng'ogitiikinga.
on international level, is one of the opposition leader, if not the only one, agezezaako okubitinga all odds nga zisikowalinga munda. So Bebe Cool kino lwaki nkikulaga, njagala twogera bye twogera nga in comparison sina biasness, because the way gyojajingamu Bobiwine omujajinga with a bias, kubanga olaba mu bintu bino kyonna nze Bebe Cool sikuyisaamu maaso nti oba ki, naye bwe tudda mu bino ebintu bino byoga nti Bobiwine tasobola kuvaayo, balina mulanga artist lwansonga tasobola kuvaayo nawansonga economically simanya politically. Essaawa zino omusajja gwoliko omukulembeze y'omu ku bakulembera pate esinga obunene mu opposition y'eggwanga Uganda. Eyo box ndowooza yakutana nayo gitiikinze. Bwe tutuuka okugeraageranya kati ku level of education, Bobiwine is a lawyer. I think they told me you're still studying. Eyo box abagitiikinze abakusinga. So saagala tugende mu bino bya bugagga, kuba kati awo tubanga tuzeeyo mu debate ya omuyimbi Bobiwine alese luno. No, twogera ku facts eziriwo kati ssaawa zino currently. Bw'otunuulira ssaawa zino level Bobiwine ekitiibwa kyaliko ne kyaweebwa, not only in our country Uganda, but okwetoloola ensi yonna. He's seen as the prominent leader bwe gwoyisaamu amaaso essaawa zino. You know, Bebe Cool mukulu wange, njagala tujjewo ekyokuba nga twogeza biasness, tudde ku mazima. Omusajja ye box azitiikinze zonna, bwekuba kumugoba mukyayinako we muli, njagala tukkirize. Oyinza okunziza mu music n'oŋŋamba musinga musically, awo nsobola okukkiriza, but we tudda mu bino omanyi we are into a paradigm shift, nti gwe w'omulowooleza wali eri nga mukyayimba mukyakompitinga yavaawo essaawa zino. Omusajja obuvunaanyizibwa bw'alina essaawa zino bwakutambuza ggwanga Uganda n'abaana Uganda bonna beba obuvunaanyizibwa bw'olina bwa gagameero. Okitegeera? So njagala bwana Bebe Cool obutali kuyisaamu maaso yadde ogezaako oba okujereegerera. Kino sitwagala tukyogeze nti oba abo balyogedde kyabo Bobiwine biki, no, twogera facts. Naawe bw'oba otudde wansi osobola okufumiitirizaamu ng'oli wekka n'otunuulira akasajja nga kali ku TV and the way he articulated issues concerning the Republic of Uganda n'okkiriza nti if it's not Mugaati gwezijja wa President Museveni, this guy would have been the president of the Republic of Uganda, like it or not.